bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Sitaani amanya abalungi n'ababi. Ku bwongo bw'omuntu. Ku sitaani ifyo agire talina kyakwetaaza. Era woba agiri ogwajja okuba omukubi w'ensaasi. Omukubi w'ensaasi. Abalaguzi bati basanga eri mugundi ojjo batunuulira abakubi b'ensaasi abakyala. Baba tebafaananika. Then otunuulire buno obuba ku TV. Ani asobola okuteeka omukubi w'ensaasi? Abamu ku bakubi b'ensaasi mu Uganda tebalabika bulungi. Tebajja ku TV. Ate sitaani aswaza era agamba muwe bibi naye I'm telling you tewali mukazi mubi ku nsi. Teri mukazi mubi ku nsi kozi Mukama atulabira mu kifaananyi ekyo kimu. Era buli mukazi awasibwa. Singa waliyo ababi singa tebabawasa. Naye ogenda osanga ng'oli kyatayina. Olaba osanga mulalu ng'alina olubuto. Agenda kuzaala. Bayibuli egamba kalabe Bayibuli egambye tuli mu kyawo mu Matthew 19 mu Matthew chapter ya 19 verse ya 9. Agambye, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, commits adultery. And whosoever marries her which is put away does commit adultery.
kati omukyala ekisooka yaliko mu bufumbo bwasooka ono owokubiri yaliyo ate yazaala omwana yali mu bufumbo yali mu fornication kale mukama abisonyiwa ate omwana atali vagini Mary yamugjawa mukama abisonyiwa ebyo naye agamba naawe awasizza ekyo kye bagobye eri olw'okuba kyenze naawe oba okoze obwenzi era omusango gukubalibwako n'omukyala mwenzi n'omukyala mwenzi n'amwami mwenzi be bakabona b'obwenzi ekyo kinene kinene okay nanti bagamba bakabona kubanga nze mu bakabona ba Katonda tebaliyo ng'abulirira abaana abafu abawala obuleega babaweebwa miliyoni 2 omwana muwala ng'oli eyo oyagala akalego onyunyunta omusajja akalega ka miliyoni 2 asobola nga naye woogambye omwami kati tugendeko mu kanisa eyo tubuuze abalina ebizibu bameka nga byetaagisa just 10,000 tugambe ali wano alina ekizibu kya 10,000 yimirira olabe ekyaki eyo naye gwe ng'ebyabalala gwe alina osumba endiga ng'ebizibu byabalala tebirimu makulu naye amabeere g'ono ga golodi nnyo naye baatulimba naawe kubanga anyway kyakaba bbeeyi bonze sirabangayo obuleega bwa miliyoni 2 osanga gye buli munange bulabika gye buli naye ng'ate ababagula sisuubira nti n'omwana wa Museveni kubanga alimu amagezi bw'asobola okukagula ak'ebbiri ono talina eyabugula ngambye omwana wa Museveni alina amagezi ye tasobola bugula naye Katonda eyabugula kale simanyi oba oli Esther simanyi tusome wano tumalewo kubanga we bakubuuza oyagala abantu bakumanyeeko ki kye balina okukumanyaako nga ggwe n'ogamba njagala bamanye ayambala bulungi njagala bammanyeko nti ndi mukazi w'ono omuntu nze we bambuuza era wambuuza nti oyagala abantu babantu wennyonnyoleko nsooka kugamba nze bampita Esther ndi muzadde ebirala ne bijjirako ezo baziyita duties and obligations abantu bakumanyeeko ki ti nno njagala nnyo Katonda kyekyandisoose naye gwe otukakasa by force ono wange ekitegeeza si wuwo muwakana Sami enesaati siyo kati ate nsobola owakanira mbu esaati si yange nga nkimanyi yange wezeemu ekintu ekikyato osobola okukibeeraho n'okitembeeya mu kyange ese eno simu siyo eno si iPhone bwenga nawe no iPhone togiraba nawe omanya si iPhone naye oliwo omugamba Sami oyambadde jeani ya black amini ni ya bbulu era yeetunuulira n'amala n'akutunuulira n'agamba kaneme kuddamu zonto alina ekikyamu ku mutwe bwe bakusanga ng'owakana n'oyo gaesi oli mu topu ya bbulu era neetunuulira gasabye anywedde biki nemutunuulira ngamba enviiri zino nebaddaye kiki kyemunjagaza naye kati kyengenda okukola wezamu tugala kukwata ne Esther Roland tajja yes anyway kale tumaleyo wano netwagambye 26 tulimu Ephesians ezo zibalaga abantu ne batabalimba tuli mu Ephesians 5 kale tuli ku 26 twasomye kuva ku 22 twasomye kuva ku 21 26 egamba for it that he might kagambo kyako luzungu sirumanesta kano sanctify
that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. 27 negamba that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any blemish or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Akuwadde omusajja, head of the family, leader, a priest, a pastor, oyo ayagala ekitiibwa ky'ensi, okutandikira ddala mu maka okutuuka ku baweereza ba Mukama kye balina okubeera, that he might present himself, he might present it himself a glorious church. This is our church, the body of Christ. Not having a spot. Kati church ya Yesu bino bye mugamba nawe naye muntu. Yesu naye yali muntu yayonona. Wangula. Spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without any blemish. Omuntu leader yenna mu society kabe chairman kabe kiche ekyokulabirako eri abantu. Okitegera, so abantu tebakusuubira kubanga oyina olufunyiro. Era mu mawanga agagobereranga empisa nga tebakulondoola okuba olina ettaka lingi, bagobereranga empisa zo mu society ziri zitya. Your integrity, thank you, that is the right word to use. How is your integrity? Integrity mu Luganda kyeki? Roland, integrity. Kiki ekisolo kijjayo mu Luganda? Ntino abantu abayinanga ennono. Ensa. Thank you. Ensa. Empisa nno kyava mu nsa. Nti oyo ayina ensa, empisa. Ntino ensa bayina kuzirabirako gwe ne bakyuka. Oyina kuba example. Oyina kuba example. Bali bakulabye Sami omuntu n'akulaba amaziga ne gamutulukuka ng'akaaba olw'okuba yeerabamu ebibi bye. N'agamba Sami, ntrainingira omwana wange kubanga ekyo kyantuukako. Waliwo yaŋŋamba ntrainingira omwana wange, ekyalo kimumalawo. Amina Sami. Ekyalo kimumalawo. Musomese ebintu ebyo bya editing. Ng'owulira omukadde akaaba. Ekyo kyantuukako. Okitegedde? Kati oba leader mulungi. Just that okuba leader kyayingiramu a lot of politics. Mungi nnyo kati. Naye nga leader omulungi seba akakiiko katuulanga ne kavetinga. Ne bagamba mutabani wa gundi oyo asobola bwetumugatta ne muwala wa gundi oyo amaka gajja kuyimirirawo, kubanga bali bamanyinga nti we bagatta abaana abava mu families ennungi product evaamu egenda ganyula society. Kwe biva nti abedda babalonderanga. Ffe ne tukivumirira. Baali babalondera. Naye era waliwo bye ngambye mu society ennungi because abayindi babalondera naye babalondera bali emyaka 6. Ate ebyo tebiriiyo. Naye ate maama yajjanga n'ateesa naawe omuwala n'agamba omuvubuka wooli. Sami oyo mulabamu ensa. Ne bazadde be bamukuzizza bulungi. Tayita ku bakulu nga tababuuzizza. Tawemula. Oyogera ddala byendi. Byoli byennyini era mbikulabamu Sami. Tugenda kulabira nanti naawe. Era bye tuli kwogerako.
ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kati Sami nebagamba omulaba otya n'omwana ono bamwingeginga simbugamba omufunire by force. Era omwana yagendanga awuliriza ebigambo n'abirowoozaako n'akola decision. N'oli ne bagenda ew'omulenzi muwala wa gundi ali bw'ati. Muwala wa gundi ali bw'ati ne bw'ati. Era abakulu ne balyoka bajja ne bamiitinga ne bateesa. Bambi nze muwala wange ali bw'ati. Kati ŋŋamba abantu abayise mu sisitimu eyo omulenzi anaakuba atya omuwala. Tekisoboka. Kubanga famire gyevaamu beemiitinga ne bali. Bagamba bannange omwana wange mukuzizza bulungi bambi. Mubulye ku mutabani wammwe aleme kuyisa muwala wange bulungi amini bubi. So kati family zaabeerangawo nga both of the parties have something to lose. Kati osanga family nga omwana okuvuma talina, she has nothing to lose. Avuma waliwo nalaba kantu mbu omuwala baamukuba ewaka omusajja we n'agamba n'akubira muganda we John nona enembwa enkubye John n'alinnya boda najja nanona mwanyina. So yes kati ebyo tebyabangamu kozi n'omuko wamuwanga ekitiibwa. Omwami w'omuwala yawanga muganda w'omuwala ekitiibwa ne muganda w'omuwala yawanga omwami w'omuwala ekitiibwa. So question kyogezaako okubuuza n'ogyalina okwebuuza mu bufumbo mwabutandika mutya? Wamusanga mu bbaala ne mubutandika ku Monday kati ali wakaafu. Abaaliwo okubalungamya balina okutulungamya nno enfunyiro tekyavaawo wano. Owulidde kubanga osanga ne pastor kati nga pastor Haji ng'abulirira abagenda ofumbirwa tolaba ne kati alina experience asobola okubuulira. Agenda kuwulira ofune wakubire. So kugamba mwana wange kyekyo kyetugamba nti ebyakatonda biva nti oli muntu ne biba nti oli mwawufu. You are the salt. Oli mwawufu ku balala. Ba Enoka abaasaba Katonda n'abatwala. Gwe omuntu wasabira Katonda n'awulira. Katonda n'amutwala. They got too close that he couldn't come back spiritually. Ngatuuse mukulu. So ba representatives okuva ku LC okutuuka I think okuva ku maka okutuuka ku LC okutuuka ku ba pastors okutuuka ku ba presidents MPs olina okuba nga your record at least ko wotandise okusavinga is straight. Point gyoyogedde enkulu nina eyankubirako saasoolamu miitinga naye nga yafuna omwana omuwala beesanga nga lwosanga omuntu mu kkubaawo naku 2 mwogera n'amuwasa tamanyi waabwe tamanyi ki agakizuula leeta ng'omukyala ali lubuto naye yali ankubira essimu yali aŋŋamba kumwa ku namba yaani akizuula leeta nti yafumbirwa omusambu.
we yaŋŋamba naŋŋamba ekizibu ekiriwo njagala kudduka naye ndi mu kutya bwe nadduka tebinzite ne muga simanyi aguleete ku TV tugulabeko nti omwana omukyala wa ne muga mulina omukyala nti omukyala mukwate ku video owaayi saagala kwetinkulira olumu bintu ndeka esita nvaako dola yandeeterako yali euro Roland euro yandeeterako bweti so anyway we yaŋŋamba naye kyengezako okujjayo nze simanyi oba alimba oba mutuufu naye kyengezako okujjayo nti olumu gye twefunira wamatalinga nti gwe nobeera n'omusajja nga newakukuba toyina gy'oddukirako nti oba maama omusajja nga akola waati kozi newaka baali bafuntula maama okitegeera so gwe wafumbirwa oba gwe wawasa ngaye wagambye at least take some time like 1 year omumanye gwe wamumanya kyenkanoki kankubuulire nze me am a very honest person nze siva mu family well as I respect my dad is a noble person naye yakola ensobi ze naye ezo ensobi zi affectinze nnyo obufumbo bwange okitegeera nti wemba nalabanga abazadde bange bayomba ate tokyagala nange okuyomba kijja kwa nze bayibuli yentaasiza ze katonda yantaasiza Sami katonda yantaasiza and I said I am breaking. I called my dad nemugamba I am breaking the bondage of everything that was done in my family. Nze tekigenda kungenderako because I surrendered to Jesus nemugamba kati nze ebyo biggwa okuva we natandika neŋŋamba Yesu nkwewadde ndiwo sagala sinninga anymore because I know it is possible to not sin neŋŋamba nkwewadde ngenda kukola thus says the Lord omwami wange simusuubira kunkuba kozi sigenda muwa nsonga enkubiza kozi wanajja ng'ayombesezza busungu ojja kukakkana ngenda genda nfukamire nsabe Katonda oba nzikakkaneeze neno n'omuntu ayomba yekka kizibu era akakkana yekka naye luli ng'asobola okujja demise kozi nze nabeera nnyo mu bulamu bw'obugagga waneenono ng'akoze ssente nga nze sifumba nabanfumbira biki okufumba okwo kwanzibuwalira nnyo kati nga bambi asobola okujjanga kati jo tewafumbye nero safumbye nga nze nsobomuddamu nti kati wamba safumbye kati naawe olaba adjusting nakazaala omwana kati naye nayongerako kati waba akazaala omwana nange nenyongerako kati gwe tomdabirira kati nze nkoye omwana sebaka kati woba nga tewebaka tegwasosa okuzaala kati nemulanduka n'afuluma n'atambulamu nakkakkana nadda kozi ye mukaka anti kyekugambye wofuna eyasala leerwe nagenda nafuna gyabiwumuliza okitegeera anti yasala leero awo n'oluyi lujja oba n'oluyi nakuba naye ng'oba totambulidde ku thus says the Lord n'omusajja sigamba abasajja abakuba abakazi nti nno omukazi waabo atatambulidde ku Bible okukuba omukyala kikyamu kive era woba okikola emikono gyo gino Katonda wali gituusaako obulabe nga tokyasobola kukola na mulimu nagumu n'obeera awo ng'ogongobadde ng'omukyala gw'obadde akuba yalina okukulabirira bajja kuyisaamu kumpi nga tolina gy'ogenda oba amanyi banene abafuna stroke n'abeerawo bw'ati nga tusobola nakwogera kigambo abagenyi we bajja okubuzaako gamba ali ati ennaku zino omulungi bambi abagenyi we bavaawo naga kisirukwe nakusasula so n'abakyala naffe tumanyi okukuba abakyala tokuba bisiti amaanyi g'omusajja ga bisiti ajja kukuba togizuukusa gireke don't wake it up
mbalaba nkuba kale oba osobola nkuba nga kati munaye mulokole bagenda kukuba ekikondo ate hypothesis ene yogamba mbu akukuba yakwagala ebyo biboziba zinabiwulira ebyo bya mizigo muve ku mizigo nammwe byabatasoma Roland yaŋŋamba nti abakyala abamu mwami watamukuba nti abatamwagala baba rolifa ne bakuteeka ekimuli ku ntaana ng'omusajja akusse bali mutenda omukwano nagamba omusajja ayagadde munne olaba embale zaalina embale ezo zonna lwakuba gwe toyagala bimuli oyagala mpi toyagala kutwalako uwa oyagala mpi toyagala kukwagala oyagala mpi zezikulaga olaba sitaani engeri gyakyusizaamu laavu ya Katonda sitaani alina ebintu byakola nti mupeni nze era oli akwewanirako nze teyita wiiki nga tampaddeemu nga babimanyiira nno affe we tuba tulwana tojja tubyemalira n'omubuuza biki byemwemalira era nga beekuba n'obali abagira omunywa ne bafuluma nga baseka chaos sitaani mubi Mukama Katonda wali olabyeko bifirimu edda nga ndaba firimu those chaotic movie waliwo abalwanisa enkoko nga zeekuba waliwo ab'ebikonde baddugala ng'ensi yatabanguka kati bwe bufumbo obwo sikulimba nokakati obufumbo wano benyumiriza kati mwesekera ki totuyingira bintu byaffe Sami mayindinga YouTube yo tulekere ebyaffe sitani wafujju Katonda zeka video koyo omusajja mutufu yeesibira ki jakabateekaako banaye mukalabe omusajja yeesibye amagulu teryamugoba teryamusibye ntoba yamutulugunya niyo ŋŋambye omusanze emirundi egyo yeesibye amagulu atambula ati kati kyekyo ekibi kati abo be bakuba baba be bano abeesibye bakuba ne bakugunda anjagala nnyo tajja nakwenda neweesiba amagulu mulokole lwaki weeteeka mu mbeera Yesu gy'atakwagalizaamu teri taata yandyagadde kulaba muwala we nga bamukuba sweetheart teri aliyo owulidde so mulokole beeramu okulowooza kuba waŋŋamba era okulowooza Katonda yatuwa obwongo buno bwakulowooza olumu era tugamba come let us reason together. Yes says the Lord otegeera waliwo akantu kenjagala okwogerako abawala gatumaliza abawala beggulidde omulimu gw'okujja ku social media wakyogeddeko gamba nga bababuuza okufumbirwa omuntu akwagala ennyo oba okufumbirwa omuntu akukuba nga akutulugunya naye ng'akuwa ssente nfumbirwa ntulugunya ngampa ssente nga nkabira mu Range Rover nga nkabira ku gundi bwe nti ate nno gwenze ku social media ne zi TV zetuwa ekitiibwa talk shows bwe batera okukolaakola musimanya bw'abakyala simanya boogera ku marriage boogera ebintu ebyo nogamba naye Mukama Katonda kati bano baliwo inspiration ki gye bawa abaana abato kwa kati bo twabavaako kale ebola yini bagisala be bamanyi naye omuto n'amanyi oli asobola divorcinga naye naawe abali mu bufumba amagezi oli asobola ozaala omwana waneeno ne wano nasigala nga awa amagezi ku bufumbo baleeta discussion ne baleeta eyali malaaya obanga malaaya naye akyenyumirizaamu amanyi ku social media kyerese nene ensi kyerese sima oli neyeyita proud malaaya ne bamuleeta ku talk show musimanya naye azze kuwandowooza mu byo relationship bufumbo era nga bamuwa n'ekitiibwa ono agenda tubuulira
kubanga kati ayogera out of experience gy'ogenda okutuwa ku malaaya eriki tamanyi bufumbo tabubeeranga namu balina bye babiyita ebyo simanya saagala kubanga weebanga eri ku bufumbo ate malaaya giramu anti kati omalaaya n'alyoka akuwa kiri of course tebamuyita malaaya naye mu society nga tukimanyi nti malaaya nabirabako mbuno ekijja omusajja mu bufumbo bwe najja ewa malaaya kuba nti abakyala mwe omusajja tomwoleza tokola bwati nowati toyina moral authority sweetheart argument tobiwulire ebyo argument eyinza n'okuba entuufu naye nga sigwalina ogyogerako kati woolaba gye batuvugira ensi gyetuvugira bawambye media bagiwambye either social oba mainstream bagiwambye nti nno akawala kavaayo nekagamba buno nze obufumbo sina kyembwetaaza ngenda kukola sente zange just nfuna nzalamu omwana wange mwerabiririre gyonna abadde mulwadde luli ku Saturday yabadde jjo Friday bwatuuse ekiro Sami nakubidde omwami wange amasimu nga yekka yasobola yekka taata wange ali Matugga taata wange abeera Matugga muganda wange ne mpulira ku Saturday ajja nnyamba ntwale mu ddwaliro olwo omwami yalabye nga nzisusseemu kkooti bambi musawo ate akolera ku balwadde abali obubi so nga naye azzeeyo ate ayamba ate abalala abali obubi nenkubira antwala mu ddwaliro yambuze ate ng'emikwano olina nina naye mukwano gwo ne gugamba oba okubire ku neighbor akuyambe mukwano nawo guyina ebigutawaanya naye ayina ebibye ne Sami ayina ebibye negundi ayina ebibye omuntu eyazze eyabadde ani mwami wange kubanga yeye yasayininga endagaano okumbeererawo kati mwana muwala ebyo byogere okyayina akatutu bwe kati tonnazaala okyekomberera obumwami omwa bukyalabika bulungi ogenda tuuka nga ne ssente z'owuliriramu nti ojja zikola ozifune nga tozifunye ze wali osuubira kyekisooka ekyokubiri ng'owubizza abaana b'eggwanga lyaffe balowooze mbu gwe woolyawo lyessanyu bajja beetaddeko obuwiigi ne bajja nga beekozeekozeeko ne balabika bulungi for that particular day naye ng'obulamu bwabwe emabega bubi nnyo bagenda kuddayo tebalina na kyakulya naye gwe owubizza omwana omutalowooza mbu nno bw'otyo woofaanana buli kanaku era gwe olina nnyo ssente teweeguya musajja oli mu bulamu obulungi ogenda tuuka nga weetaaga omusajja nga naye wabyogerera ku intaneti nga buli musajja akutya nga buli musajja atakubalamu magezi owulidde ne mwogera ebintu ebitajja ku bufumbo let me tell you Sami obufumbo bunyuma batono abakyogera ekyo obufumbo bunyuma era jjo nze nagambye omwami wange weebale nzizeemu essuubi woze kale tubale tudiscussinga marriage tugimazeeyo nno otulifuna obudde tujja kweyongerayo naye nga mali simanyi oba olina ebigambo ebisembayo ndyoke nzigalewo program ebigambo ebisembayo bambi mutusabire kubanga nali ntya nnyo discussions zino olw'ebizibu ebiyinza ovaamu naye lwakisa kya Mukama nti nakkiriza kubanga Sami wali oŋŋambyeko nnyo nengamba saagala kujja mu kamera naye lwakisa kya Mukama ate nga wenja mu kamera njagala kwogera mazima saagala kwekereza betulumizza mu kulumya okwaddala bambi mutusaasire naye oyalowooza tumulumizza
ng'ayogeza Kajanja, naawe tuyambe, tuli balwadde naye tujja ne twekaka tusobole oyamba oyo Mukama waba atusindise tumuyambe ekigambo kye kiyingire mu mutima gwe. Kati bwe kiba tekikuyambye leka kiyambe oyo kubanga tukoledde mu bulumi. I think when nalekera awo olwo nga mugenza I'm going to go back, but I pray don't, because ntandikwa ziwulira zizimbye. So bambi mbasaba mu bw'owemboofu ngenda kugezaako nnyo mu kisa kya Katonda wange eyantonda nga Yesu Kristo ye bridge yange entuuse ewa Katonda Creator. Ngenda kufuba nnyo obutaswaza linnya lya Yesu. Saagala njogera ebigambo bino ate enkya mu nsange nga yenze njawukanye n'omwami. Saagala njogera ebigambo bino ate mu nsange enkya nga backsliding nze. Njagala munjujjukireko ebibi byange mubijjukirire mabega bye nakola ebyamabega, naye going forward njagala mbenga ekkanisa eno etaliiko lufunyiro. Naye ekyo nja kikola nga munsabidde, nga nange nsabye, Sami nsabira, Roland nsabira, twesabire essaala erimu amaanyi. Bambi erinnya lyange nze Esther. Bw'oba oyagala eryokubiri osobola okugamba Esther omwana wa Yesu, era ajja kutegeera gw'osabira nti yenze. Lwaki oba oseka buli kaseera? Kale oyo Esther mwebazako kimu ntabadde bulungi. In fact ffenna tetuli bulungi naye ate ye obulwadde bwabadde bungi nnyo, nadde suya tuyinza okukola weekend naye bw'aba asobodde Mukama amutuweere omukisa. Yakusembayo nga ŋŋamba bami n'omwami wange nsonyiwa. Omwami wange nkimanyi temumumanyi ate saagala mumumanye nnyo. Bambi nkwebaza mwami wange, weebale nnyo, yaŋŋambye onaasobola ngamba nsupporting era nsupportinze. Thank you so much JS. Kwebaziza nnyo. JS tebajja kitegeera. Bayinza olowooza JS wange gwe nnanga. Sooyo Wahabo. Bonna basawo kale naye sooyo. Naye ojja kunkubya mukyala w'omuntu. JS ono mulala. Ate bonna baddugavu. Bonna baddugavu. Ate bonna banenemu. Mukyala wa mwami JS si y'oyo. Anayina owuwe. Ono wange mulala. Bambi weebale nnyo okumbeererawo, weebale nnyo, weebalire ddala. Enafu omutwebaliza okutukkiriza okubeera nga tutawaanya mukyala we bwetumugise nakkiriza. Abalala bagamba mukyala mumuleke. So omutwebaliza. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
Amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalokole oba abakola content oba ababuulira enjiri nga tuyita ku YouTube channel zino ezaffe tezisi nyingi abakola byenkola tuyinza oba channel teziwera na 5 ab'ensi nyingi era bo views nyingi besupportinga bakola ki ngenda basaba abakola bye tukola twogere ku bintu bino because ebintu bino tutabyogerako tubanga abalaga abantu oba abaana abalaba kuba kati abajjudde ku social media abaana bakula bukuzi tubanga abalaga nti kiri oke amazima gali nti gundi z'ensi ziba zisobola zikyuseemu naye mutukoledde ba celebrity mwe mwagala oyita ba celebrity abatayina makulu ne mutusibako omuntu muwa interview olw'okubanga akyusa nnyo abakyala mwe ne bibanyumira ne mutuwa interview ku bantu nga muwemula ne museka babagambako olumu ne mugaa tebabamalaako mirembe. It is a free world. Ebintu interview ngazogera ku tubina twaba olinaga nagamba nalabye n'akatuli akayitamwe ebintu webityo bannaye weba musobola mweddeko kuba abasinga muli basajja bakulu muyina abaana kale goba toswala swalirako abaana bo kituufu n'omukyala tuufu kyensaba mwabakola emikutu gino amuga mubuulira njiri ebintu bino ebibire katubyogereko nga tetulina gwe tufevalinga kituufu betwogeddeko nga mukoze ebibi bambi temunyiga mukyuse kale samikege gange mbadde ne Esther ne Roland ku kamera. Esther abagenyi be bansabira Roland salaze. Thank you Roland. Roland by the way akola omulimu gw'amaanyi era nti gwe wapatana ekyo kuwaana Roland n'okubanzi kiri oke neze siina buzibu kato nze nkolereza ggulu ezira tuwesaala abadde nsaba kale katusabe ai omutukuvu Katonda waffe nannyini buyinza nannyini kisa gwatuuzizza wano Mukama by the way wentudde wano sifunye pain eno era ezze tumaliriza kubanga gwe ekigambo kyo kiba kifulumye. Taata weebale nnyo kwebaza Mukama olw'abaami bano ab'amaanyi ababiri taata bewakwasa omulimu guno omulimu ogutali mwangu nno taata okunoonya ekigambo kyo. Taata abaami bano obalaba sibabawadde 10 era n'abantu abalala tebabawa ssente naye bakozesa ssente ezentono ze balina Mukama okujja okubuulira enjiri. Taata saba obawa omukisa kuno kwe kukola kwabwe kwe bakoleredde era ku lunaku olwo oluvannyuma oligamba mujje gye ndi mmwe my faithful servants. Mukama ku lunaku olwo leka feesi zino zirabagane nga Yesu waffe akomyewo n'emirere ne bamalayika nga wooyogera mu Revelation 12 n'azuukusa abo abaafiira mu Kristo n'abali baawo n'abambusa. Leka we tuli batwambuka tuweerabe n'abali mu komenti abakwagala abakusinza Mukama abataweerwa kujja kulaba bino ebigambo byo tuweerabe ku olwo olunaku
Mukama we tuli batutuse mu ggulu twejjukize tube mu ssanyu nga tugamba we made it at last. Omulabe Sitaani tatuyinzizza ne mu nsonga eyo tusabira amakanisa agalaga enjiri yo. Taata bawa omukisa zibe kanisa ezitalina bbala wadde olufunyiro. Taata wange baleme kutunuulira nze batunuulire ggwe kubanga nze nga sina kigambo kyo sisobola. Nze nga sina ddoboozi lyo sisobola nakwogera kubanga ebigambo bigana n'ovvayo ne nnanaagira. Taata wange omulungi naye ggwe yasobozesa Musa yasobozesa Jeremiah okwogera n'omugamba put my word in your mouth. Gwatusobozesezza. W'omukisa Sami muvubuka eyasalawo okukwagala era okola program yandikoze program ez'obusegu nafuna likes nyingi naye ye yasalawo okubeera Katonda. Kati tobeerabiranga abo. Mukama bwe tukoze ensobi tusonyiwe mu kwogera mu kukola mu kufumintiriza ne we twogedde obubi tusaasire. Taata akamwa kano kasaasire. Mukama Sami omuwadde ebigambo ebirungi ebyokubuuza ebyokwogera. By the way no talent tesangika mu bantu bangi kubanga okuva we nnamulabako nze nalabanga he's a good host and interviewer. Taata leka omuwe ne kampani yetu tumuke Media Shed. Taata leka oleetemu abantu bangi bamuyigireko. Roland omulimu gwakola mulungi nnyo. Taata muyambe Roland waffe otutumule omulimu gw'engalo ze. Mukama leka tugule cameras. Leka Mukama Sami abadde ayagala miliyoni 2 leka tuleme zisabiriza wabula ozituwe. Taata waleme kuvaayo muntu agamba nti waliwo okufa abaamubba. Taata tetwagala ssente z'abantu abo naye okuggyako oyo aba n'obulumi obwo yaba ayamba nga tayambye butajjukira. Taata Mukama beera naffe n'abo abatulabye wabula sagala nnyo okukozesa kigambo followers kozi ffe tetuli Yesu wadde nkikozesezaamu nsonyiwa naye abo abagoberera Yesu nga bayita ku mitimbagano gino. Taata bawa omukisa ogujjudde. Taata leka abo abali mu Buwarabu bawa omukisa ogutalina buyinike bawoganja eri babbosi baabwe bonna. Abantu be baleke n'abaana baabwe bakuume n'obukuumi bwo Taata kubanga ogamba akuuma Isirayiri teyeebaka ate tabongoota. Balere kubanga ogamba watumanya nga tetunnajja na mu mbuto z'abanyaffe. Taata abasajja bangi abakolerera famire zaabwe. Taata leka abakyala babawe ekitiibwa era n'abakyala abakolerera famire zaabwe leka abaami baabwe babasiime. Leka tugendereku bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mukama n'abo abanoonya obufumbo bambi nga munnaffe oyo gwe bakyaye bapointingire ku bakyala abanaaba mu Katonda abayagala Katonda kubanga omukyala ayagala Katonda asobola okukola obubi naye waliwo waakoma kubanga aba atya Katonda. Leka Mukama babe nga bakola banoonya abakyala abagala Katonda era abanaabazimba nga tebatambulidde ku bulungi oba ku byansi. N'abakyala banoonya abaami nga bakaabiridde bakusabye. Taata tebalaba baami. Taata abaami just batya obuvunaanyizibwa kati kubanga abakyala twefudde nti ffe tetugambwako. Leka abaami bagonze emitima gibenga
emitima gya bananas bagonde bateekemu obwesigwa nti waliyo abakyala abalungi bawase Mukama kubanga abasajja baganya owasa batya kiri nti abakazi balimu olwa feminism taata naye si bonna abakyala abo bagenda obwera okukola nga bayise mu buzibu bwonna baagala bakomewo nga balina abaagalwa taata bawa abaagalwa bawa obujulizi nti bwe twali ku kyano ya mwami Samike taata wange omulungi we natandikira okusaba Mukama nandaga ekyokukola kubanga bakyala mmwe okufuuka omukyalo owasizibwe Mukama alina kusooka kumoldinga oveemu amalala oveemu ebyekiwala wabula ofuuke kati omukyala anaweesa Katonda ekitiibwa n'abaami leka Mukama ababuulirire muleme okuba abaami ab'ekiwogwe naye muba abaami abawuliriza Katonda abaami abagamba ku bakyala bammwe ne babawulira taata abaana abali eyo bawa omukisa abakyala abali mu ggwanga lyaffe lino bawa omukisa n'abaami leka Mukama Katonda wange abakuulira abakwagala bategeere ekigambo kino Bayibuli bakitambulireko naye buli akola omulimu gwakola guwa omukisa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu afunire ddala saami batambuze bulungi bazzeeyo bulungi kweno wiiki tetugenda kufuna nno bizibu kubanga tulina Katonda omulamu eno yabadde ku exposinga nti waliwo ebintu ebiyinza okujjamu naye abalinaffe si bw'oyogera Mukama nti basinga abalinabo taata kati leka abo bamalayika abayisaamu omuliro abajaasi abo abaali baagala okuba abaana ba Isirayiri bayise omuliro mu Sitaani n'ebikulekule bye n'ebyo bidimons byagala tuletako obuzibu teri simu egenda bula teri data agenda bula teri mukono genda lwala teri ddoboozi ligenda kuba mu bulumi wadde obulumi obunajja tukwekutte Katonda waffe nga tusabye n'essala nga tuyita mu linnya eddungi erya Katonda omulamu Katonda w'abakatonda Mukama w'abakama Yesu Kristo yafa n'azuukira tukusabiddemu amina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.